Tumwebaze abadde asinkanye ababaka ba gavumenti ab'omu Buganda mu Colin Hotel e Mukono abajjukizza nti bangi baava dda ku mulimu ogw'abatumwa ne batandika katemba w'ebyobufuzi. Abalangidde n'okweraganga ku mikolo gya gavumenti n'okuyimbanga ennyimba eziwana ekibiina kya NRM ate nga balemeddwe okukola eby'abatumwa. Tumwebaze agamba nti kino kye kivaako okukola emirimu nga dibengalye olwo gavumenti n'efiirwa obutitimbe bw'ensimbi so nga mu buli kitundu yassaayo kaliisoliiso waayo. Nga RDC kwambala t-shirt ya NRM oba FDC oba DP kugenda ebyo si mirimu gyo. Ekibiina kyo nga RDC ekyobufuzi bagiyita Uganda. Abakuutidde n'okukomya okwefuula abalamuzi ne batuuka n'okusala emisango so nga oli w'enguzi kati gwe mulimu abasinga obungi gwe basinga okumanya. Talina kuwa orders gaza kooti, talina kusala musango, si mulimu gwe. Kyayinza okukola mediation. Ate Minisita avunanyizibwa ku kulondoola ebyenfuna by'eggwanga Henry Banyenzaki agamba nti mu kiseera kino gavumenti esaasaanya ensimbi nnyingi nnyo ng'epangisa abakugu okulondoola emirimu gyayo so ng'erina abantu beesasula ensimbi okukola omulimu gwe gumu. Commission of Inquiry zino ze tuteekako tukozesa ssente nnyingi kubanga tuteekamu abantu nga 6 ne mulondoole ebyenfuna mu Uganda yonna, mulondoole ebya education mu Uganda yonna. Bajja kutwala emyaka 5 naye kati bwe tukozesa ba RDC kijja kubatwalira olunaku lumu oba wiiki emu ne tulondoola ebya education. Abantu abasinga obungi naddala mu byalo tebamanyidde ddala mulimu gw'aba RDC nga bamu balowooza nti baliwo okutawulula nkayana za ttaka.